Munnayuganda nkusaba busabi njagala obubeko olubulu ekigere emulago mu bakansa obuwumbi 509 ezabbiddwa nga muzikwata muzibu bamemba ba palamenti singa mwazitadde emulago mu bakansa tebalisobodde okubanga bawewera abakyala abafanga bazaala tebalisobodde okubeera ku yadde naye mwe ne mukwata ssente aba NRM bami mwali badde bakisa bwe mumanya nti muli bannayuganda mwali kute ssente zino muzizaayo kubanga mulabe bannayuganda abafiira mu ssanya mulabe bannayuganda abafa kansa abatemeddwako amagulu kale abaana ebyenjigiriza bibi naye obuwumbi n'obuwumbi mubukutte mutandike buzanyisa lwakubeera mulina ebiteekateeka bye mwagala okuyisaawo bannayuganda lwaki babaziba amaaso ono omusajja mukulu agenda nina abakozesa ng'ebikyamu nga mulinga abatalaba kikikyo muzeeyi erime egumba era wawuliza bambi ebigambo byayogera mu butuufu abantu ba NRM tebalina mukisa lwakuba bamanyi nti balina ssente bwe balwaza abantu basobola okugenda ebweru oba okubatwala ebweru ne bafuna obujjanjabi naye saasira ffe abali wano mukama nga tetulinaako ayamba tetulina ssente era nga munange ekizibu ekiggwawo tulina kuddukira mulago awatali obuyambi era weetaaga ssente nga tuvuddeko munange gibadde Miranga Nabewowe nga baziika omwana mulenzi Sad Shets gwetegeddeko nti alese omwana omu amanyiddwa naye sisawe n'agamba nti bwe yali akyaliwo omulamu yabagambako nti waliwo omwana omulala bwe yazaala Embale jjukira yakolako Embale ku Open Gate Farm so kankutwaleyo ekifo kasita tubabuulidde abakyala abaana babagenze ndowooza ku kifo kyennyini tebajja kutuuka yadde walako n'oluguudo insha allah nsigadde ndi kawunta Sheikh Muhammad Sali Kojja wahadha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. awo nno nga bamutwala okuba nga agalamizibwa mu nnyumba y'olubeerera deni eno yebadde speech ya sister ono ye mutabani wa Saadi era gwalese era abangi gwe mumanyi naye Saadi zenga nze sisita we yaŋŋamba ayinayo omwana omulala gwe yazaala ng'ali Mbale era nayogeddemu ne ttiimu eyavudde Embale nga mbasaba kuba bo baali bamumanyi ekiseera kye babeera naye banyambeko okutresinga omwana oyo kuba bensigazaawo nze nganze. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebisinga patients abyogedde naye tuyinza okuba nga tuna kyetwerabidde okwogera nina okusaba kw'embisaawo essaawa zino zennyini oba nga yonna gy'oli nkubadde obanja Saadi oba nga akubanja okusinga ddala oyo yenna Saadi nga obadde omubanja bambi tukusaba busabi vaayo tulabe tuteekateeka embeera eyo nga tunaba kumuziika tugenda kulemegana tugenda kusobola okulaba nga tukwatagana ensonga eyo tugijje mu ddiiro si muvubi Saadi abadde muganda wange Saadi mulabidde ebbanga ddene Saadi sina kyakumwogirako inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahu masha Allah. kitalo nnyo era kitalo ddala katusabe ab'enganda n'emikwano era tweyongera okuba nga tusabira n'omugenzi omwoyo gwe Mukama abenga akulamula ekisa saako n'okumusonyiwa byonna ebyamusobako nga tuvuddeko era nga tweyongerayo munange n'amawulire ag'enjawulo waliwo omwana mulenzi ali mu matiga akaaba asaba buyambi ne baganda bange nnina obulumi ku mutima bintu bino ngenda kubyogera sigenda kutya muntu yenna agenda kubaako kintu kyonna kyayogera
oba onvuma oba okola otya yogera naye njogera ekintu ekindi ku mutima bannange nave waka ne ngenda ku ssajjale byonna ebyatuukawo mwabiraba nagenda ku ssajjale era neebaza buli kinoomu eyankwatirako kugenda ku ssajjale neebaza buli muntu eyakwata kasente ke nagateeka ku ssente enza ntwala ku ssajjale baganda bange nina obulumi ku mutima bannaye olunaku lwe nava ku ssajjale nasuulibwawo bwenti olunaku lwe nava ku ssajjale ne Uncle Abidekisi lwe yajja n'asasula biiru zonna ezaali mu ddwaliro bane lwe lunaku lwe neewuunya omuntu ku nsi ya Mukama kuno nadda ewaka ne mukwano gwange gwe mwalaba mu ddwaliro ntukomawo ewaka twakomawo nga tetulina yadde 10 mu nsawo ne ssente eriya mu voice ze yatuwa $200 agaali ku kimuli kino kyemulaba kino ekimuli kino kyemulaba kino kyaliko $200 naye wallaahi gonna nago ganzigibwako kitegeera baganda bange nago ganzigibwako nakomawo ewaka nga siina yadde ne10 mu nsawo kwentandikira yadde $200 kwentandikira nti ganzijanjabe baneze siina maama siina taata siina muntu yenna nali manyi nti nfunye muganda wange oba nfunye ab'ekika ana vidiyo eno mujja kunsonyiwa ngenda kugikola nga mpanvu nembutuufu ndi disappointed nnyo fayini nagenda ku ssajjale nembutuufu saalisuuliriddwa wentyo okyasinga nga okuntiisa okugenda ku ssajjale nga nkimanyi era nja kukoma ebintu bisigale nga bye bimu kati labayo waggulu yonna tewali mannyo naye weesibako ogezaako okwesiba ku muntu nalaga nti ate omwesibako bwesibi tegeera naye ekintu mwakitandika mwenna ate ye nalaga nti akikuleseemu kati nze ngenda kola ati okufuna amannyo bannaaye nze gwe mulaba natuuka n'okuva ku buliri ku ndiri nga nkyali mulwadde nengenda ku geeti netandika okukola omulimu gwange gwa kuggula geeti nagenda netandika okukola nga nkyali mulwadde nga kasana bekaaka ne ku geeti kanjo kyabe kati amasanyalaze ne gampitamu nga bwe nkwata ku geeti amasanyalaze gampitamu weegati baganda bange nkusaba munnyambe mutuuse message eno ku muntu gwe kikwatako yenna nasiima nnyo ekyo ne Mukama akimanyi okuba nti natwalibwa ku ssajjale n'enkyusibwa naye bambi nsaba kiro n'okukoma mu bbanga neetaaga amannyo nze siriiko bwasiizi n'akasente kenkola tekasobola kummala kumbeezaawo oluusi okola n'okola emyezi 3 nga tebakusasula n'obeerawo n'ogumiikiriza n'ogamba embeera be nateeraba naakola ki embeera sente zijja kujja naye walayi embeera yeyongera kubeera mbi nzira mu kamera muno neefeekinga obulamu naye nga nsula n'enjala tegeera olunaku lwaleero lwa Easter nobalayi siina yadde $1 mu nsawo yadde $1 mu nsawo Mukama yanyamba nampa trend naye muganda wange trend nagifuna naye mutuufu nasigadde nga bwendi
Banaye sala munyambe. Ane netaaga amanyo. Netaaga amanyo. Nina ekirooto ky'okugenda ebweru nkole. Ninagendayo ntyanga siina manyo. Ngenda kujja sente zigenda okuteekamu amanyo. Ngenda zijjawa. Otubadde twava mu ddwaliro bwe tutinga sajjala nga batusiibudde mu ddwaliro. Walayi awo omukwano we gwakoma. Awo omukwano we gwakoma. N'abantu bonna abali banninaanye omukwano gwonna we gwakomaawo. Natuuka n'okudda waka nga sina yadde emitwalo 2 nga n'emitwalo 2 lyamu gye yampeera ku kimuli okwo nga nagyo baginzigyeko emitwalo 10. Anaesaba kunnyamba muntambulize vidiyo n'etambule. Embeera bw'etyo ndowooza omuvubuka oyo buba mumujjukira bulungi nti yakola challenge ya Kayemba akaleetera abantu okumulaba embeera mwe yali era bw'atyo nti Liam n'abantu abalala ne bakwatagana ne bamutwala ne bamoperatinga n'atereera naye akyakaaba nti ayagala amannyo era agambye nti bambi n'oluusi n'ekyokulya kimubula. Agamba nti yasima nnyo sajja leeyo yamukolebwako naye akyetaaga obuyambi. Nange nga tuvuddeko eyo bakugamba nti funa mukwano gwo munange Eddie Kenzo yafuna mukwano gwe. Eddie Kenzo ne Nyamutoolo beetegeera love eri wali mukkirize mugaane. I saw this online. You're the one who wanted to find that video. I have no idea who it was. You're the one with Mrs. Obakanda. No, because I'm tutategeddeko mbu bali mu kushutinga vidiyo ndowooza oba ey'oluyimba naye munnange love eri wali bannange funa mukwano gwo. Nyamutoolo yategeera Eddie Kenzo era tubasabira birungi byereere. Kati oyo agenda afuutukeyo bamala okufuutukayo mumukwate fesi zino atali wala ku screening nga stress era anoonya. Eddie Kenzo ne Nyamutoolo nange lava enyuma ng'ofunye munno akwagala ebyaddala naye Eddie Kenzo yafuna Nyamutoolo nga beeyagala ebyaddala ebitaliiko mbuno ki. Kabanyumirwa era ffe tubagaliza birungi byereere munnange Eddie Kenzo tukwagaliza birungi byereere ne minisita waffe Mukama abateeremu obwangu. Naye nga tuvuddeko eyo munnange abafuuti Sojja Bob beeyongedde okuba nga ate basabula omukulu Eddie yawe tebalina bigambo biw'omugyali era simanyi kiki ekyo kyagenda okuba ng'akola okuba nga embeera eno ekyuka oba embeera etereera evaawo eri kubanga abaana banyiiga oba abantu banyiiga. Naye omukwogera ebingi kansooke nkutwaleyo nga sinakola submission yange. Nze abadde ayagala okubuuza baaba yawe watugambye nti gwe wasooka Kyagulanyi mu by'obufuzi wiiki izooke. Gwe ne Baaba Nyanzi mwe mwasooka Kyagulanyi mu by'obufuzi era mwe bakulu be era tukimanyi tubawa ekitiibwa bataata. Watugambye mwe mwamusooka mu by'obufuzi ate ke kaseera ke kamu n'ovaayo n'ogamba nti ebyobufuzi bigenda byawula famire yammwe era biwadde omwaganya munene abantu okutandika okumanyiira famire yammwe. Kaakati baaba yawenza abadde akubuuza we wabeerera mu byobufuzi gwe ne Baaba Nyanzi nga muli mu byabufuzi ani yali avuddeyo munnayuganda kye yali avuddeyo n'abayisaamu amaaso era n'abamanyiira kubanga mwe mwali mu byabufuzi nga Kyagulanyi tali mu byabufuzi. Lwaki mu kaseera kano bw'olaba nti ebyobufuzi bireetedde abantu okumanyira famire yammwe era baaba yawe twagala oveeyo tuwa omuntu omu eyali avuddeyo n'akuyisaamu amaaso n'akumanyira ng'akulanga byabufuzi. Baaba yawe tubawa ekitiibwa tubadde tuwagala mu butuufu temutujjamize temutuleetera kuboogerako
fe abamu tuwulira n'ensonyi okujja mu kamera okubaako kye twogera ku mmwe kubanga tubawa ekitiibwa. Ensonga ki tubawa ekitiibwa? Olw'omukulembeze waffe gwe tuwa ekitiibwa ennyo era gwe tukkiririzaamu era nga ly'essuubi lyaffe. Naye ate mmwe bwe munaavaayo ne mwagala kugamba otuyingirira, kansuubire nti pulezidenti waffe bw'abeera ku nnyumba y'ekika oba bw'abeera ewuwe Magere, tewali munnayuganda akugaana kgenda gy'ali. Era bw'oba ogenzeyo n'okolerayo byonna by'oyagala, teri munnayuganda akugambako, era teri munnayuganda tayavuddeyo n'agamba gwe lwaki ogende wa pulezidenti waffe. Naye pulezidenti waffe bw'abeera mu mirimu emitongole egy'eggwanga era ng'ali ku kitebe, ng'ali ku woofiisi ye ku kitebe, baaba yawe abatali waka, abatali ku nnyumba ya kika, nti ali ku nnyumba ya famire, olina kuyingira nga bw'oyagala. Nze bwe nsuubira manyi wasoma omanye ebintu bya protocol bwe bitambula. Bannayuganda be balina okukuuma pulezidenti waabwe ng'ali ku mirimu gy'eggwanga so si famire. Bw'abeera ewaka ng'ali Magere oba ali Gomba oba muli eyo mu mikolo gyammwe egya famire, teri munnayuganda agenda bagaana kumulaba era nakwogera naye era nakukola bye mukola. Naye pulezidenti bw'abeera ku kitebe, bw'abeera ku mirimu gy'eggwanga, baaba yawe ne bw'obeera nga ggwe mukyala we oba ggwe mwana we, olina kuyita mu mitendera, awo aba takyali wammwe. Era emyaka gye wamala mu by'obufuzi ne baba Nyanzi, temwalabako munnayuganda yenna ng'avaayo ng'abayisaamu amaaso lwakuba muli mu byabufuzi. Kaakati ovaayo otya n'ogamba nti ebyobufuzi bireese bannayuganda okumanyira famire yammwe. Ekyo wajje ku kyo kyogera. Ekyamazima baaba yawe wakakkanyiza kugamba wazaala ye. Naye omuntu gw'ozaala wa baaba yawe ffe gwe tulinamu essuubi. Gwe tulinamu essuubi era y'essuubi lyaffe ate nga tetulina walala. Era nga gwe kennyini wadde ova muntu mweze gwe wamuliisa oba gwe wamutuusa pampa oba gwe wamukola ki, bw'ovaayo n'omuyisaamu amaaso n'omukakkanya, oba olumya bangi oba tolumya mukazi we oba baana be, bo bayinza n'okuba tebibalya. Naye ffe nga ffe abantu abamukkiririzaamu abamulaba nti waakabi gye tuli, mukwano oba otulumya. So bambi tubadde twagala mutulekerewo gaapu ebawe ebitiibwa, eba respectinga nga baganda ba pulezidenti, naffe tumanye we tukoma nammwe mumanye we mukoma nga muli ne pulezidenti. Wagambye gwe wasooka eggulu nga bamumenya amagulu, simanya nga bamukubye. Naye okimanyi nti waliwo abantu abaafa ku olwo olunaku olowooza baali ba kika kyo era baali baganda bo oba baali baana ba famire yammwe. Gwe omusaayi ogwo ogwayiika ku lwa pulezidenti gwali gwa famire yammwe era gwali gwa kika kyammwe. Gw'olowooza pulezidenti abo abaayiwa omusaayi ku lulwe bo tebamuyinaako sheya era tebamuyinaako lukusa nga bo baatuuka n'okufiirwa obulamu. Kale gwe wagendayo omulaba gwe wasookayo era gwe wa famire which is okay. Naye okimanyi nti waliyo n'abaafa ku lulwe nga bamuprotectinga nga ne Yasini Kawuma mwali eyali essasa eryali lirina omumutuukako. Kaakati gwe tolowooza nti abantu abo nabo balina okuweebwa ekitiibwa era nabo bamukkiririzaamu nabo omuntu waabwe takyaliwo nga gwe baaba yawe. Mu butuufu baaba yawe tubadde tubasaba bakulu mutuwe ku gaapu ebawe ekitiibwa. Bambi baaba yawe nkwagala nnyo, music wo munyumirwa nnyo nnyo. Era bwe nkulaba nga weetadde n'ebyobufuzi mpulira nga kinkolera ddala na bubi. Njagala otukubira emiziki kuba ginnyumira nnyo, bayira we nkwagala nnyo. Era ennyimba zo ne bwe mba siri mu muudu nsituka n'enzina. Era nkulaba ng'omuntu ow'ekitiibwa naye totandika kubanga bannayuganda bakambwe bino bye tulimu bya ddala. Bannayuganda baagala kwenunula. Gwe bw'onoovaayo ng'oleeta feelings mu bintu bino baba yawe abaana bagenda kwambula ekitiibwa si mu bubi. Nze mpulira nnumwa n'okulumwa nga njogera ku linnya lyo, saagala naddyogerako era saagalira ddala, mpulira nga saagala nakyogerako. Naye bambi tubasaba bakulu baffe bakitaffe bambi mutuwe ku gaapu ebawa ku bitiibwa. Tukkirize tugaane ebigambo byo byogeddwa. Buli omu ayogedde kyawulira nti kimunyumira, buli omu avumye, naye tukkirize tugaane. Bali ba Luganda era balisigala bali kimu. Ffe newe tunaalaga mbu twagala nnyo pulezidenti, njogera ku mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, tetusobola kumwagala kusinga baganda be. Ekyo kyo tekiriiyo. Famire esigala famire. So mu bigambo byonna abavuma aboogera nze ndowooza waliwo gye batuuka ne bayitawo
ne basuuka we bandikomye. Ebyo nze ndowooza bo nga famire basobola okutuula ne beesootinga ne bamanya engeri y'okuba nga ate bakikolamu. Weebale kubanga weekomidde ku NCK TV. Kugamba bugambi nti munnange teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tofaawo.